otyo kakati katutandike kina Uganda va mu kusaaga bano babayita bakyotera film production be bagenda okubanga baleeta olwaleero ekina Uganda kyaffe ekyakawungezi kaleero kale saagala batunyumirize addankani digital studio be bakitaddemu omukono era be baleese ng'omanya nti abaana bali mu nyumba. Muzeeyi Kalyama ye muwandiisi wa firimu etandika butandisi. Muzeeyi Kalyama, Mwesige Alex, songa namuli Olivia yakoze ku costumes ye yakoze ku byennyambala eno etandika butandisi kina Uganda. Ronald Omusiru yakoze ku byamaloboozi saako n'amataala eno etandika butandisi kina Uganda kyaffe ekyolwaliro talina kusubwa. Songa Kyomuhendo Angel yakoze ku byobufu si mubi. Bano abaana basitudde level basitudde kina Uganda. Ono bamuyita Kinyozi Fred ye yakoze ku byobufu. Kinyozi Fred ye yakoze ku byobufu. Kabaka Duncan Kataala yataddemu esente na directinga ate nabeera producer. Etandise butandisi esente y'emutukula ye firimu etandika esente y'emutukula. Kale twagala tulabe esente y'emutukula ebeera etya, tugitandika tutya. Tutandika n'omugagga ku kamera kuliko Muzeeyi Kalyama, Mwesige Alex. Kale tulengera waliwo edduuka gano n'amaduuka goyinza okuyita gusse maduuka. Tulengera mwana muwala Kyomuhendo Angel, njogera ku mannya geeka saako ne Muzeeyi Kalyama, Mwesige Alex. Erimu ku dduuka eddene erya electronics lye tutandikiddemu. Tutandika sente y'emutukula. Omugasigasi ye Duncan Kataala. Kale mu ku dduuka eddene we tutandikidde. Tulengera omukozi saako ne mukama we. Mukama we abuuza lwaki edduuka tereggwamu nfuufu. Kati omugagga gy'atya atuwe sente nga wuufu esangibwe ng'efaanana bwetyo. Duncan Digital Studio be bakoze ku effects ne sound. Kakati tulengera abamu ku bakozi abali mu dduuka muno mwe muli mwana mulenzi Kinyozi Ali Fred. Kinyozi Fred eno bagiyita sente y'emutukula etandika butandisi. Ng'omugagga olina otwala obuvunaanyizibwa, so si kulwa nti wakola edduuka ddene ate wateekamu abakozi ate tosobola kumanya bwe kitambula. Kyotera film production be baleese. Omugagga tumulengera afaayo nnyo ku ssente ze kubanga yakola edduuka era ng'alinamu abakozi basatu balamba. Eryo nno liba dduuka kyova olaba ndiyisese maduuka dduuka ddene abakozi alina basatu ate ebintu bino bya electronics nga bwobimanyi bya ssente. Ogula zi plasma buli kimu kyonna mwekiri kuva ku TV 14 paka ku TV 75 zino wuufa weetikanga bw'oyagala buli kimu kyonna kyonna weekiri kiwali badde olowooza ku by'amasannyalaze. Naye ng'omugagga tumulengera obudde bwakumakya kati alina olugendo lwe lwagendako kyava atuma Fred nti genda awaka wansi w'ekitanda obeeko by'okola. Yamuwa ekisumuluzo eky'omugagga owawaka oba akale ekyawaka omwana oli abeeko kyakola kubanga omugagga ali bize ku dduuka firimu etandika esente y'emutukula. Bampita omugave Uganda omugave Mukibi ku Mike n'agamba nti ku 0755 729 54 wosobola okunsanga oyagala tukole bizinesi naawe. Eyo ennamba tekubaako kayungirizi 0755 729 54. The production bagave Uganda era nga yekoledde neeno Bampita Mukibi. Kakati edduuka omugagga alina buli kimu kyonna. Kakati atumye abakozi awaka okuli omulenzi amanyiddwa nga Kinyozi Fred. Mugagga ono bagagga nga bwe bamanye talina mukazi alina waabeera emirimu gyagitambulizaawo si waawano w'emutukula wabula bw'abazze wano alina lodi gye yasasula kyenkana agisasula mwaka kubanga sente weeziri. Kakati bw'ajja abaako kyabazze okukola yasasulira ddala loogi ye gano gaabeeranga nag'amaka atumayo batabani be ntegeeza bakola mu dduuka etandika babeeko bye bakola awaka. Kati abalenzi bagenda otuna wansi w'ekitanda waliyo kye bayita box eno ng'ejjudde sente. Efirimu etandika ejjudde sente
ono mukaga musiru ayayayaya nolyoka otutumanga ebokisi enamba sife twamugye ewaabwe kakati ate nkyaddamu mukolera ansasula emitwalo 3 omwezi nga bokisi yino abalenzi nga tebeetika bokisi bajetise ya sente kamome kavunja egenda maaso bano n'abalenzi batuuse wala naye munange abasajja baba n'ebizibu byabwe mu sente zaabwe abavubuka olwasitula sente okuva wansi mu kitanda oluggi olubalese ne lubula etandise oluggi ne lubula balaba bisenge byerere n'ekitanda kale sente wozije ne kateni naye oluggi olubalese walayi lwabula egenda maaso tebatandise okunoonya kabanoonye ne mwana sente kati sente tugenda ziyisa wa musiringi ekkubo libabuze abasajja balina ebikuuma sente etandika sente yemutukula vena bivaayo ngende okutta ebokisi obuze kale batandise kunoonya ate wansi wa kitanda we wali edde ekkubo ono tatandi va ku nsi omusajja akutuma nga tali security naye nga ye security ye yagimanyi gwe kwata ku bokisi onoonye wonaafulumira mwana omanyi Fred abayaye balabika balina engeri gye babinikamu yabibinika sente ze yazibinika olwazaayo bokisi wansi w'ekitanda oluggi ne balulaba era ne bafulumirawo olwazaayo sente ŋŋambye oluggi ne lulabika egenda maaso kakati embeera bwitu bwefaanana naye ng'abalenzi balabye sente omusajja ono weemutukula wabula kuno yakolako bizinesi ey'amaanyi era abeerako yafuna ne loogi gyapangisa talina mukyala tugenda maaso enetandika nagambye agala okweyunga ku baana bano kwata enamba y'essimu yiino 0752006225 oba oyagala okweyunga ku baana bano ng'oyagala ogenda maaso n'okuzanya nabo babayita bakyotera film production kakati enjo alina gwakubira mwana gwe yitako wano ku dduuka ngenda kusomera waliwo ekyakabi yanguwa alina mikwano gye era yakolanga manager mu dduuka lino yatula ku kawunta egenda maaso etandika esente yemutukuwa kina Uganda kyotera film production baleese kakati munange oluvanyuma enjo alina mukwano gwe gwe yakubira enjo alina munne gwe yakubira bano basire kwini mwana gwe waliwo ddiiru kona wana ate nze nava kumpitira ddiiru nze mwenyini nafuuka ddiiru ki kakati olaba omusajja ono gwe tukolera ono bosi wo iye njagala tumuggyeko akasente kikitugenda kubba ozirina mu seefu kyava gamba sizina mu seefu abatumye ewuwe abaana batuuseeyo bagambye basanze bokisi ya buto namba sente siyakubuna obwavu nawe ekyali yalina sente bokisi enamba okugjako nga bano bebatulimbye naye nga nkugambye bagambye eriyo sente bokisi namba kati nze mbadde njagala ogende okyetege nze sobola kwetega musajja oyo naawe aha simanyina gye yava basajja babeera n'ebirwadde byabwe kati eyo omuzeeyi ntandike ntyo mwemoolera naye ebyaffe obimanyi byakasente gwe bagambye ogenda kumufumbirwa ye bwomwetega oba omweteze genda kubeera ngaofumba mukazi makagwe onaagenda emutukula yeddiiru alina ekibaala kyanyweramu era mwe yasasula omwaka mulamba kati ku kibaala wenjagala omwetegere fe tomwetega byalaavu kale ne bwaba alina byayagala muwe twagala kujjayo sente alina bokisi ya sente ddiiru evuga wulira naawe sente tezitulema mwana tetuzagala naye tuyinza ogwa mu bizibu twala muli naawe anti alifa obwavu abeeranga ggwe
abasajja abakulu baba n'ebikuuma sente. Tomanya kyamukaddiya, tomanya gye yajja sente ze. Kati mu bupotebo nze sobola mwetega naawe okimanyi mukama wange, naye senga tabadde mukama wange nze mbadde mwetegerawo era ddiiru mbadde njikutula leero. Kakati enjo ayise mukwano gwe bategule ddiiru bano basire queen abamanyi sente nga ki. Ye wano simalirawo abaana bambala engoye ezaali badde ezamutoowe gwe bagenda ozaala myaka 8 ezijja yeza ayambala essaawa zino neyeetega sires queen kiboko yiyo ng'avuumyula naye nga ddiiru akkiriza ogitwala era ddiiru agitutte. Tugenda maaso tutandika butandisi essente y'emutukula. Kati omwana enkoko yagikwata mumwa agende yeetege omusajja mukama wa enjo ng'ayingirawo gwe. Baana balina emibiri baabo oyinza olowooza emirala yeetikirako banne. Kale tayinza kwetega nawe n'otatemuka n'otaterebuka. Aba n'entumbwe era eseerera nga ne bwakuyitako obusibuyisi owulira ng'otandika. Kakati obuzibu muva mutukula yalimu efirimu egenda maaso. Kino kyekibaala era ge makaage kubanga yava mutukula era wano yapangisa mwaka. Kakati abeera wano yakola kuno ddiiru ayimini yakolako bizinesi edduuka ddene nnyo yalikola kuno. Ali wano ali ku libbeero ali ku kawunta kumbe waliwo omusaako operation kumwetega. Tugenda ku operation kumwetega egenda maaso firimu. Kino nno kina Uganda nagambye bampita omugave Uganda the production bagave Uganda omugave mukibi ku mike nze ngenda maaso n'okuleetera evudde mu kyotera film production so nga nagambye oba oyagala ogenda maaso n'obeegattako 0752 00 6250. Kati tuba tuli wano ng'omwana omwetezi ayingiddewo azze oyinza olowooza ene mabega yeetaaga akamuyambako okusikayo aliko entumbwe ow'emutukula n'awoomerera. Tewali supu naye atandika okuwoomereza. Ewaffe bagayita mangota yatandika oyiika mangota kumbe ke kakodyo. Abaana bano balina ango nyingi mwe batutegera, balina ango nyingi mwe batutegera. Efirimu yino nga kiyita wali eri kibebi kyayitayo akacupa kamu ako kaba kakomberera kwetega era omuntu aneetega ajjamu n'5000 ng'ayita wali ecupa. Bali bano nga mbadde sinywerangawo okwo banaika n'akafo kalungi eryo lyose n'okajjamu olwaleero gwe ng'atandika komberera okuba kuyita kambiriza ng'akambiriza gwe. Oh madam ngamba gwe madam oli otya wulirewe mutukula oli otya gye tuli mugamba mutya omusana mugulaba musana tugulaba. How are you? I'm okay. Yeah. Owawulira abayaaye efirimu yino mugamba mutya nasitula lubeero. Kale mbadde ndi awo nga nebowa ate awaka kale amasannyalaze landiroodi bagatemyeko simanyi oba simanyi yaka nga nebowa laputopu yange evuddeko esimu ekutama, tiktok naye ekutama, instagram byonna kyekimu, abaana bali mukola ku whatsapp nga mukaga nasembeza entebe mbozi wadde bagiwirizaganya nga abayomba ku lwaki tuyomba nga tetunyumya mbereri nga abayomba
akadeeko kakwata katonda teyateeka mu bakazi teri amanyi enange siina oli mufumbo iya bano abasajja b'ennaku zino beesigika nono nange siina mukazi nze mbadde ngamba tukwatagane okuva bwekiri nti oli muwuulu nange ze saaba wuulu olaba otya sente weziri kyonna kyoyagala bebi esente ezo yazikola n'azimala kyokana yasajja mwesoma laba nyabo tugamba ku kyakwesoma bwe ŋŋamba nti nazikola nenzimala sikyanoonya njagala nangeri gye tuzitoolako nange esente wange bayoola buyoozi nze njoola buyoozi sikyakola esente oyoola njoole kale kati bwe najja wano nakola amaduuka naali badde neetaaga mbadde njagala amaduuka 3 naye kikyankozeseza erimu lwakuba siina mukazi badde njagala omukazi agenda okuddukanya amaduuka ago kiki kyotegeeza olaba nze ndi musajja mutambuze ndi wa bizinesi amaduuka amalala gali mu tawuni so nga ate ebiseera ebimu siri waakuno olaba otya nga nkutaddemu nobeera maneja waaga amaduuka tujja funa akamoluka wano akatukutambuza amakulu tujja gulayo akamatokako bwekuba genda Kampala ogenda olaba amaduuka geeyo bwekuba kuddukanya geeno sayidi eno tubeerewo olaba otya ene lwakuba okyagende omwana yeeteze yeesize lipusitiiki wa pinka amaaso ga pinka ne munyindo wa pinka yenna wa pinka yenna n'olugoye lwa pinka kakati gwe kuba kwetega efirimu kegende maaso yeetega ewammwe eruddawa ate ecupa osanukula baleesa endala igo baleesa ekinyonyi egenda maaso bw'aba yaze okwetegerako gwe ne bw'oba oleeta ddiiru nga y'amaanyi nnyo abaana bano balina obukodyo yeefuula atakuliiko kale newe lwakuba nti era mbadde sinaba kulowooza byakufumbirwa bisumbuwa abasajja n'atuuka eyo n'ayenda amaze okusumbuwa akujje mu mbeera zo tandika obeera n'obusungu n'okaddiwa ng'okyalina mwana muto funa enkakanya yange okyali wa myaka 2 kanjira nkuuma omubiri leka naawe era olina okuuma omubiri nga nange nkyayongerako olira tabagamba nti okuva lenajja mu Uganda amazima mbadde mu bbaala eno sirabangayo munauganda anyiriranga ggwe nayira ene olwakuba olabika obeerawo mu mbeera abaana nga babeera mu bifo abanyirira balaba gwe oli bwanjawulo eddobo enobeso ekutte akaboozi nga kagwa amakerenda bannange onyirira webale kusiima abalala akuba bukubi mimiro n'atandika abalala atandika vuma niye webale siima kati kyava mbuuza olina puroguramu ki olwaleero kalanki okamaze nti akalanki mbadde njakalya luvannyuma olaba otya nga tubadde kuwa ne twesanyusaamu budde bwakusanyukamu amakulu lanki eyaze okwetega eddiru ng'etandika kakati efirimu eno etandika etya omwana ono tazze kumukwana byakumukwana ze kwetega okulaba nga bamutwala omukulu ono mulumu mwasula eri ebokisi y'esente eyalemeredde bakinyozi Fred okuleeta abakozi be anyway era mbadde ndagasiwala nnyo kati atayagala genda yava akwata wano najjayo 10 olaba otya ka transport kano anti oganye okulya langi webale gyayagasiwala nnyo naye ajeeyo ekisodde kyavaga munayinze nina obuzibu engeri sente zenjoola obuyoozi busente obutono bwannemu okuwugira kiringa gwe kugamba genda oyoola era tasobola kuyoola obwo bwebiri bukola katica ogenda nobeera ne $1,000,000 nga za $2,200 enyumba yonna nejjula
lwakuba muba ne sente ntono singa bakolayo ak'emitwalo 3 kwegamba akulagira ddala engeri gy'ayoola enjole ayoolamu guli ogunene kwegamba agenda okola miliyoni 10 nga tajjuza nnyo kati oyo olwoyoola aka 2,000 emiliyoni 10 ku 12 kyenkana lumu eba yagala kujjula kati nga mugamba lwaki tetutongera okumanyagana obulungi maama ku budde buno kiki waliwo obuzibu bugumu lyeringi kiki ekinaalema kumbe nona asibula tagenda kadiru kaagala bamutwale mu bokisi gyeri mulumu asibula tasibula ngende nno munange wali badde omaliriza ayogera ateekamu sitiriyo ayogera azikira alinga nga kimwebuza netiwaaka egenda maaso gwe bafunye bano abasingise bafunye sente zasizo kati omwana ngaatandika okubamu kafaananyi awo mba nfunyemu kino ekisajja kirabika kizirina kale nabana baba bansindise bwe mba nfunye sente era baba bantemerayo omutemwa baba mutemako omutemwa yeddiiru bwe betambudde bulungi nesente yemutukula eno kyotera firimu production dankani kataala kyomuhenjohendo mwana mulenzi kinyozi fredi muzeyi kalyama mwesige alex ronadi omusilu dankani digital studio mugave uganda esente yemutukula tugenda maaso ng'ayoola kintu gwe kubanga era kekali akakodde omuwala ono bamuyoole bamutwale sente gye ziri nga bayoola muntu kakati todda mu luumu eno ye luumu omukulu gyasula ate eriyo diirwa enyangu era mwana muwala okwetega yali alina kumala kwetegera ddala bamutegulule kwegamba diirwa esobole okukwatayo tolowooza nti ogenda kwetega baleme kutegulula ku mutego era ebamala omutegulula ku mutego omanyi bw'oba oyingira bizinesi omanya sente zogenda okusaamu kati bwe yajja okwetega ali amanyi nti balina omutegula ekyo ekikola ali ali mwetegefu okubanga alina okugenda nakyo kizesire kwini nga bamala omwetegula bwe bamala omwetegula mukulu engeri gyali mugagga atambulatambula nnyo era yali akooye kale mwana muwala ono yafuba okulaba nga bwe baba bamutegula omuntu oli akooyera ddala ne bamutegula akasooka ne bamutegula akokubiri ne bamuteeka ku stage eyokusatu kati stage eyokusatu bagenda tuukayo ng'omuteguluzi akooye bizibu egenda maaso omuteguluzi akooye bizibu now it's time tukulaba whether the box is still there movie ono yakomye ka stage kakusatu mukowu muzibu mugagga bw'oba omutegulula omwana ono ow'obuwala alekamu kali akamulesayo ye amaanyi era ye yayimuka kubanga guno mulimu gwe gwa bulijjo ne bwe mutegula basatu omulundi gumu yakimanyirira gayimuka efirimu egenda maaso atandika okuyiga where the box is omuso gakoba nti bokisi eriwo kabiri ezirawo ogenda okulingiza bokisi eri wano naye yetagiraba abasajja balina ebizibu alaba kibokisi kya muto ng'akizaayo kati alina bokisi ey'enjawulo ye gyanoonye eya sente olabye abasajja balina ebirimu balina ebikuuma sente alaba kabokisi ka buto futuni buto ng'akazaayo kati yanoonya bokisi ey'enjawulo eyinza okubeeramu sente kanoonye bokisi omanye okubikula essuuka onoonye ne bokisi ku mufaliso anoonya bokisi ebokisi nga tebula kyokka agikutteko emirundi n'emirundi bwagiseetula bwazzeeri jjukira luumu eno ntono era nafu oba nfunda
mukulu bwe yekyusa bwadde eno bwadde eri tugenda maaso kyotera film production nagambye 0752006255 oba oyagala okwegatta ku bantu bano era nga firimu eno gisanga ku kyotera film production youtube channel gendayo subscribing nga tukuterayo firimu z'ebina Uganda buli week empya ate nga tulina ne firimu ez'obutundutundu okwo ku channel yaffe kyotera film production kati omukulu bamupira esimu adde engulu omwana mwala ayingira akayigo emaali etuuse nze namaze okwetegeka esente weziri $3 cash kyova olaba abambi musajja bati oluguddewo abadde tatadzangulu bwagattako zino stage 3 ez'okutegulula teweebaka kimala ogambye saa 11 kati madamu ng'avaayo ye mwetezi avaayo mu kayigo awulire bulungi $3 kati kyavanga mbadde mpumuddemu wabula ngenda kunaabako esente weziri $3 cash wano wenyininyini wendi weziri yaziteesa mu siringi yuba kati ku saa 11 ayina diiru naye nga sente zino zezigenda okutula diiru eyo ekitegeeza nti ono bwaba wakuzitegula azitegule mbwangu nayi kakati omanyi switi wangi kati kangendeko e Kampala esaawa zino bambi bebi tonyiiga ngenda kutula diiru saa 11 eyo tule gundi tugirindidde ebbanga konteina kakati ketuuse ate banjagala bagitikule nga wendi nalabye abaana bannayuganda ebatikula konteina yo nga teriiwo balina engeri gye bagisomolamu kale ngenda tambulirawo naye bambi tonyi nenawo ngenda lwayo ngambye tugenda beera wano wulira omuteguzi wulira omwetezi tofaayo naawe kati ogenda kubeera wano tewali buzibu bwonna bwonna ne bwoba oyagala ki ne bwonaaba oyagala ekintu ekitali wano babukubi wali kasimu ku reception tofaayo no matter how much it costs ekyo kiri mu lusoga newe kiba kigula mmeka nze wendi kati mbadde njagala ngende ntuke ku container village bagenda okutikula container yange nga nze nange ndi wendi mu nfo kyavanga naye nga ngenda njagala nkulekera ekirowoozo ogenda kubeera mukyala wange gwe togenda kola ogenda kubeera ngaoraninga buranis business omwana akusumbuwa mwana mugobe gwolaba alimu enkenyera ng'aleesemu enkenyera nga tumufonkola ng'avaawo kirowoozeemu bwe kinaba kyetaaga genda kulaba bazadde bo bwenkomawo tubyogereko togudde ku muyaayi myaka gyange ogiraba ndi musajja mukulu kale tujjalaba tewali buzibu musajja mukulu si akyali muno ebyokwesoma ate sente ze yazikola azirina wazira agambye ayoolanjoole egenda maaso ng'ayiwako kooti kakati buno ogenda kubwekuumisaako ye buluwa mu kooti sente zeyabadde alina yazirese kawunta ng'adda wansi wa bokisi wa kitanda ng'asikayo bokisi madamu alaba ng'alondalondako awo emeka 2 ebisajja ebikadde bino kati sente obwedda ziri mu bokisi ya butto so obwedda noonya bokisi ndala yonanano nduuzi kumbe ekiterese omwo kati ng'abawo kamulekawo ng'amugamba kangende zino za transport wabula bwe balina kiweetaaga tewali buzibu bayihane mwesije Alex muzeeyika lyama agenda akutula eddiiru aleka omwetezi ne bokisi ng'ategedde mwe muli sente nkomawo bye kakati bw'obeera gwe yazze okwetega oba okyali ku ddiiru etwala sente oba ogenda kwefunira bufumbo obeere manager wa bizinesi ekyo kibuuzo ky'abaana babuwala naye abantu bano tebava ku ddiiru asigala ku ddiiru
diiru egenda maaso kyembamanyiko bambi tebeefuula akyali ku diiru nalo kibokisi gwe ngenda kutwala nkubonereza nkunoonya ntya nga nze ndowooza olimu bisiripa kumbe gwolimu sente mbadde ngenda kutwala mpola naye ngenda kati kutwala nnyo kummanyiira nkunoonya ntya ng'oli awo ani gw'ozannyira ku bwongo sente tomulaba nti malaya mwetezi sire kwino omanyi tebaagala bayita malaya ekyo kigambo nammwe mwakiganda waza nnyo kakati omuyita sire kwini n'amatira kale ayinza n'okuyitaba naye wano batonaba kumalayo ma nga tonayongerako la akaliyato kamalayo naye bwomuyita sire kwini hello how are you I'm okay how are you what you say balina engeri gye bagonze olwala kuba balya nnyo kipusi n'enkoko butaaba mungi bagonda ennimi nabatyako ekyo how are you I'm okay I'm on the way but I'm waiting for the taxi is stopping me egenda maaso agenda obikula bokisi emiliyoni bisatu nga mweziri cash movie cash yawunga babakulusanyiza ku ebiri lunaku lulamba atulusa abasajja ne babaddukako mu biyuwe manyi saagala ziyita loogi nziyita nnyo ennyumba ezisulwamu ne babayita kakati oluzibu miliyoni bisatu cash wabula abaaliwo abasooka abazuula ddiiru eno basitudde ku bokisi eno omulyango ne gubula nkujjukiza efirimu egenda mu maaso kakati ng'afunamu akatima aka bizinensi abansindise ku ddiiru mbakubire mbalyemu olukwe kano tekaba na kanaana bagenda balyamu kenda mbalyemu kenda oba ng'asaanikira bokisi gwe ategedde oli ali mu bbala kati agenda Kampala ng'asooka asitula bokisi ng'agiteekako ku buliri essaawa zino ono n'abakyala ndowooza mbasire kwini baawano yasinga obugagga mu ssaawa zino nga gyasooka amala okulaba bokisi wegenda oyita waliwo embeera yonna muvi kina Uganda sente yemutukula ng'asooka gyamala okulaba security eyimiridde etya kubanga agenda fuluma ne bokisi yagira na mutawulo omanyi nagamba sente kuba amasanyalaze kati yasooka nemusanyalaze awo gali geekuba sinagayaka ng'akomawo ng'ayingira munda amaze okulaba ngeri gyagenda ofulumya emaali kati atandika okweteekateeka male kunaaba oba ngende nga nzitunka nzenna neddaka male kunaaba ninya ntya takisi nga ngenda nzitunka ava mukiigo amaze okunaaba ayambadde ava mukiigo amaze okunaaba ayambadde ekkubo lirikiriya ogenda okulengera nanyini sente ali wali ku buliri ne bokisi atudde wano wennyini weetandikidde kakadi yayagala yeebuzeebuze kubanga tebamuganye kwatako ku bokisi eyo bebi osiibudde n'ogenda dakika 3 agayiseewo tonkubidde nti you coming back and I'm saying you are seated there you scared me kyokka bebi bakiyiseewa bokisi ku buliri egenda maaso kyokka bebi kakati mwana muwala kyali alina okukola baba bagezi bano bakafulu balina experience mirimu ng'akwata simu wabula gaye atudde tanyega munyiivu akizudde nti ono abadde ayagala kuyoola bokisi olusonyisonyi omuwala ng'avaawo kisajja kifudde bwate nakyo bisajja ebikulukulu bino kitambula kyekengera kyonna kitambula kyekengera kati ng'ofumbirwa bebi tamunyega alinga kibumbe
baby. Baby hapana, sema kitu yonde. Egenda maaso. Baby olabika onyiize. Box eno ndoza ireese obuzibu. Kanjikwate njizeeyo baby. Niye kyemanyira tonina mubuzibu ndoza tufunyemu kweraliikirira kwonna. Naye ng'abadde amaze okwambala yeetegesa agende ne box. Njagala weetegereze ngazaayo box. Ono ali wano atulwa nga kibumbe kya Yozefu. Munyiivu muzibu. Omwetezi ng'akwata simu ye kasooka afulumamuko n'ebweru. Kumbe guli musambwa gukuuma maali y'emutukula. Abasajja balina emaali, balina emiti, balina emisangigi. Musangigi gukuuma sente. Oli talina wali mu bbala agenda Kampala naye omusangigi gukola emirimu. Musangigi kati ono teyabuuka nti guli gwali musangigi naye nze wembuukira bwembeera ye. Mpozi bagamba nti bakutenda okudduka 10 n'oyita newammwe. Nze ewaffe empitirawo ddala nempita ne mu disitulikiti namba bansanga yiri koboko. Egenda maaso kati agenda okudda. Ate bebi ayise wajjukire bwedda ali ku mulyango talabye bebi waayise. Kyokka bebi nkulese wano ate watandise kwebaka mukitaani. Bebi bugumuli eringi ogenze kuna alo guli musangigi gw'emutukula gukuuma sente. Eno sente olaba y'emutukula, esente y'emutukula egenda maaso. Abadde munyiivu yenna alina atunula nga ayagala okukaaba alinga abindabinda. Tanyeze kati simanyi oba ebyobufumbo biweddewo oba bikyaliwo, simanyi nawaayise. Egenda maaso. Ekyo ng'akima amazzi kibumbujje ng'ajjayo simu tabitegeera. Ng'akuba simu. Baby oluwa? What? Ogambye onaatera otuuka empigi? Okakasa baby otambula bulungi. Agenda okubira nanini sente nga ye ali mu takisi agenda anaatera ntuuka nampigi. Kale ali mu bbala agenda natuuka mpigi. Ate wali buzibu kale mbadde mbuuzabuuza mala okumanya oba oli seefu ku bbala. Kati bino biki? Gwe gwenvula abasaawa zino ngamba mbwogenda olituuka nampigi. Kati ng'akubira yamuwadde ddiiru. Enjo kiki enjo kyewankola mazima ddala enjo? Sente esente weziri nzirabye emiliyoni 3 kubanga mumadde temumanyi na sente mmeka zirimu. Mwana gwenfunye sente ngenda okwambala bwenti okudda ng'atudde aluwa n'abindabinda alinga ng'enkuba ya mutonya era gatonya. Tanyeze wabula abadde munyiivu. Tanyeze ne bweŋŋambye eki ne bweŋŋambye eki. Ngenda okudda atudde ku bokisi anyiize oba ategedde nti mbadde ngenda gibba wabula tanyeze. Kirabika bibana abasajja abanyiiga obunyiizi nga talina kyagenda kunyega. Kati ndi confused nze simanyi ndina confused. Kyokka ngenze okubira essimu ng'ataŋŋamba ali mpigi bagenda yingira mpigi. Kati nkole ntya? Ye bebe akubira enjo. Enjo ye nannyini kola mu dduuka era akola nga manager. Era enjo ye nannyini kusitula mwana ono amuleete ku ddiiru. Yamuwadde ddiiru. Kakati enjo bamukubira essimu byamutabukako ky'omuhendo enjo. Ono ne yakoze ku by'obufu ky'omuhendo enjo. Baana bakyotera film production bakulemberwa Katala Duncan. Kakati zireeta mukozi munne Kinyozi Fred ageeka. Kiki
Kikyate enjo mwana. Diru zonna zaayise. Omanyi nga diru ziyise zitya? Maina kuma. Ye mapema. Kinyozi mapema. Sebyaganye. Omanyi nga ne diru omuwala gwe twasindise diru bimwe mulemye. Byaganye bosi ya temu mujja kuddawo nze nakulira mu ghetto. Kakati agamba nti tuyingirizemu ababi. Tetusobola kulaba diru sente musajja ddeyo nazo mutukula tuyingizeemu ababi. Ye mapema. Bali batabu nze nkubuli. Nze nina abatabu abageto. N'otuyisaawo gwe. Naye nga binaatuyisa laba nno bwayogera. Nze just nabadde saagala yingizaamu babi nga manyidiro ejja kwanguwa. Bwe luba biganye tuleete ababaaya bakabejja. Eriyo kabejja nga tomulaga sente neemulemerawo. Ogimanyi bakubira oba oyina enamba. Kati oba oyina enamba yabwe ate olinda ki? Omusajja agambye agenze na Kampala. Agenda okudda nga tumaze omuyuza. Tumuyitako na mukubo yaba ava Kampala bw'atate nga ffe tuyingira Kampala. Mubadde muli kubya mwinamu. Ekikuvu njagala ddiiru kutuka. Tugenda maaso. Enjo ayagala ddiiru ekutuke. Baagala kwabya boss. Ate baagala bamwabye nga talina na kantu konna kalaga nti bano be bamwabiza. Bamusindikidde omwetezi. Omwetezi yalemereddwa egenda maaso firimu. Kina Uganda kya luno. Eno bagiyita sente y'emutukula. Nze bampita omugave mu kibi Uganda. Kyotera film production be bafulumiza era ye YouTube kwogenda ogisanga. Ndi nawe negana. Kati nga ulugumya simu ayina bakabejjabe bali kale tebasitula bayoola buyozi. Naye ogenda kujja sawa meka ne mwandikizaako kwangu kuba kati nze eno shuwa naawe emanyi we. Mapuma mapema akuba ddiiru esituka abayaaye banguweko. Omugagga agenze Kampala. Ogenda alaba kye bayita omugezi. Kati ogenda kulaba kye bayita obubi. Bali babi bakyamu bakabejja babbi baki. Kyogamba gwe tebyakulema. Kati olaba nze bwe mba neegase ne gurupu empya. Kakati bwe mba neegase nabo sente weeziri kakati munoonye engeri gye tugenda kuzibala. Tekyetaagisa nazibala omugagga yazoogedde dda ziri miliyoni 3. 300 million shillings ziri mu za Uganda. Tugenda maaso. Wana uli Mswahili mudawa. Oli Omuswahili nawe mudawa. Ate mudawa kite yabate temwagamba mbu olugi lwababula. Just sente zeka zatukuba mawumeme. Ababi abakyamu ababi abakabejja bano tebalemerera ne batumente babiri bagisitwa ne bagyetikka. Ababi bakulembeddwa Kabaka Katala Dankani ne Ronald Omusiru bano babi bakyamu. Gwe soma gwe kama maliruda wabawi bakyamu bayingire esente zabalemana ffe twayingirana twazitoola yona twazireetana babi bakyamu anti sente zabalemana mwatuyitana twayingirawona twagendana twaleetana sentena ffe twagendana tuddayona ku byafena. Kati musomeemu nti box ya sente kikibox kikyerimu kyekuli tekikaki majege gakumawo polisi yekumawo oba kale ulira abayaaya abasiru mwene bokisi yaganye tagisesede negana nakuba ku mukono laba omukono nsiba mugimu laba omukono. Kakati box yenkana kyeyegana kuno omukono gusitulwa gusingako kakulaini kana aketika bubokisi. Kakati ffe tetwagala kumanya ffe tubawa ddiiru mugende mweteke bokisi. Laba omukono ffe tuli babandana twagala sentena tikima sentena Kabaka Dankani Katala y'omu ku babi abakyamu. Kati sente just sentena bano babbi nabo benyini beetya kati sentena zibalemana ffe tujjana tuzisitulana tuzitwalena
tubagabire kona fe tuddeyo namwe getona. Bano babandana bakimye sentena tebalemana sentena baze okukima sentena. Ffe twagala tumaking sure nti nga tezinawera sawa 11 kakati kyetutegeddeko nti no bosi bagenda kutuladiirwa era sente ziyinza okuba zigenda sawa 11 kati ffe twagala zigenda okuwera wadde nga 9 nga sente zafunyedde ekkubo kubanga sente agenda zisuubuza konteina yayingidde agenda zikima sawa 11. Nze siremwa banalyala kumpita talemwa bali kumpita mutuma talemwa wulira abayaaye buli kimu nkijjayo banalyala kumpita lukuula akuula banatera namuyita lukuula lemwa ekibiina ngo kiwandukamu sende bwekulemonga kisenga beesiga laba batuyita ba specialist bano ba specialist va ku mubbi omubbi naye bano baliko n'aka specialist specialist babbi international babbi for hire specialist egenda maaso sente yemutukula ate abagezo balabye atusigalawo kati tugende. Asoose kubuuza bukuumi ki obuli ku bokisi UPDF bulakamamba bokisi ya kyenkana ki eriko bukuumi ki byonna byonna bagenze omuddamu nga tewali bukuumi n'akamu n'akasaale tewali. Kati ababandana nga bayingira wona ku kibalana basooke balabena diiruna ekutuka etyana movie kyotera film production nze bampita omugave mu kibi Uganda so nga nagamba nti gwe oyina firimu yo oyagala gikwogerera oyagala firimu za butundutundu oyagala biyindi oyagala firimu za action packed kwata 0755 729 eyo bagiyita production etasaaga production yabagave nanti kivula bomugave mu kibi nze nkutte 0755 729 kakati buli mubbi abeera n'akakodyoke basooka kulaba bafulumya batya bokisi eno kubanga saba omuntu tasobola kulekawo sente ze miliyoni 3 nga tewali wadde akasaale kati bw'otuukawo osooka kwekengera lwaki tewali wadde akasaale tutwalako makati box nene mugamye ndoto box eri media emanya twatese tutwala 50 ulida 5 ono yava ne mu by'okubeera nti nno akuula bali kumpi na muyita lukuula so nga n'erinnya eryali ery'omubanda bagenda limujjako bamutuume talemwa kubanga ye talemererwa talemwa bali kumpi mutuuma talemwa egenda maaso. Abaana bano bakuzanyira firimu nyingi nkuyanja agenda ku Kyotera Film Production YouTube channel yaffe subscribinga sangayo firimu ez'omulembe enganda teziyambika omwana w'emmandwa firimu nga zikawanga firimu nga bafere basite ne firimu endala nkuyanja genda weerabireko Kyotera Film Production zisange ku YouTube channel yaffe kale tugende maaso. Abayaye nga bayingira oli ali kumpi na kutuuma talimwa ali muyirizi 12 kale okuva lyayingira obubbi buli mwaka oguyitawo ayongezaako levu ayina omusawo we buli mwaka oguyitawo eyali badde ranka ajjuza irizi kati guno mwaka gwo gwa 12 era neirizi ye 12 yayingidde dda ye kabaka Kataala abanoonya box banoonya box. Kiki ekikuuma box kiki ekikuuma box mayirizi ono banatera namuyita mayirizi Duncan mayirizi ali ne talemwa box nga wagwe fa ku box gwe mayirizi agijeyo nagiwa talemwa nawulira nga ndasi zirinnye enkwatyo ne zirinnyawo mayirizi ne gatandika okola mwana lindako mayirizi va ku bokisi eno tubikule aya basi kakati bano babbi oyinza okuba olina omusamba gwo ogukuuma sente naye ye omubbi tabimanyi ye akimye sente
kakana salapulesa bikawo omunyu emiliyoni 3 kashi tugenda maaso. Ezo ziri mmeka? Kati ezo bando ziri mmeka? Bano tebababuulidde. Ono omuswayiri yali awulidde ku mubbi eyagibwako erinnya lye ne bamutuuma Talemwa. Yali awulidde ku mubbi owalanka mayirizi 12 Kataala. Ekyatwala obunene kyaleeta bubbi ye Kataala Dankani. Agenda okasitulamu nga tekazitowa. Bano bafala bagambye kirabika umeme wa sente yeyabakubye umeme wawo kamome okasitulamu nga tekaweza wadde kilo 6. Ate bano omu ye Talemwa mulala ye mayirizi. Kati tugenda nazo olugi balulaba muleeta obusambwasambwa bana bayaye bwo tebukola ne bafuluma ne sente be babbi. Talemwa yazikutte sente nga tonate gwe abayaye sente ne bazisona. Tobanyumiza byabayaye omuyaye naye omuleetako obusambwasambwa kuba nakusaaga omuyaye ng'agamba mbu nalemereddwa akasente simanyi wabaddewo omusambwa. Ate awo kati enkwacyo mba nkyazidde okugirya laba noonufala nze ndabe ku Bank of Uganda ombuulira obusambwa nyinza nokatematema sikanyere enkacyo nentekako n'omuti gw'ekasambya nze ne tulaba ekiddako. Nyinza okunywa omuti gw'omusambya kumala kumpi sitemu namba. Saagala kumanya nze enjaga sikyanywako bukoola enjaga. Ayinza okugamba kati enjaga anywa mirandira. Enjaga aginywako mirandira ng'omugamba kana akabokisa akatawera na kilo 8 laba balayaye. Kakati ye malaya sire queen agamba ye kyeyalabye taagala kuddira. Era yakakasa abayaye tebajaleeta sente okujjako nga si mayirizi ne Talemwa. Esente bazireese bazifulumiza ekibaala. Wano we wali firimu alaba ekina Uganda totomya. Abayaye tebabaleetako buno buzimuzimu busambwasambwa bwakafa obusambwa. Mulaika temumanyi kye bayita babanda. Ze nagambye bagenda kuntuuma Talemwa ono bamutumye mayirizi Talemwa. Nga bajjayo bokisi tewalina buzibu nga bona agenda nojjayo kale waliika lita 2 kale lita 3 kati omubbi omuyitira obuzito bwa lita 3 mazima ddala bokisi bagirina. Kakati obuzibu ebokisi ze engabana omanyi emisambwa giremesa mu ngeri nyingi. Bano olugi balulabye esente bazifulumiza lakini kugabana muvi kati mwe temuddamu namwe tumanyira byeffe bagagga ffe tusalawo sente zetubawa yewe mbawe 5 kigaana. Omanyirizi zennina nze zenkozeseza okujjayo bokisi eno. Omanyirizi gyennina omanyi sente zigula irizi gwe. Tugibateere wano bokisi eno mulabe nga tebatematemako mitwe. Anti omubbi akangaka ng'omutegeera omanyiranka tutagawana. Kakati sente tutagawana. Kama nataka kuzira. Kakati mama mwagala zibba. Hapana pesa. Hapana pesa. Sente zaffe temuziteekako luswayiri lwammwe ku mbaavu. Sente za babbi. Za babandana. Esente za babandana. Muvi. Mugamba muti abaana baffe abalabira firimu zaffe ku YouTube channel. Mugamba muti abaana abali eddoka. Mugamba muti abaana abali ekata. Tugenda maaso no batumirako subscription tuziraba. Abaana abali e Riyadh. Abaana abali e Riyadh Saudi Arabia. Abaana abali mu Donka. Mwena bona tubaagala. Abanyumirwa bina Uganda. Abaana abakadama mwena abali e Saudi Arabia. Mugamba muti abaana abalaba bina Uganda byaffe ku channel yaffe tubaagala nnyo. Omanyi bakadama mwe muwanise channel eno ebina Uganda mubiwanise waggulu buli kye tuteekayo dakiika 2 nga we baana be Riyadh abaana bemuno. Kakati tugenda maaso tuba tubiddeko abaana bakadama bali Saudi Arabia abalaba sinema zino nga muzirabira ku YouTube.
omusajja omulabi mukaije sente temumumanyi kakati omwana ono yagamba nze ndisire queen siganye naye okulabula omusajja gwe mutwalidde sente mulayika temumutegeera wadde musobodde ozijjayo nkakasa muyinza obutaziryako era nze temumbalirako ku kinalabye nalabye omuzimu nga gubindabinda guli omusambwa kale muyinza okuba temugusanzeewo obusanzi ngoba gubadde guzeeyo emutukula niwe gunawulira nga mukute ku sente gujja kati gwalina ebitembo osanga omusajja leka nawe olabika ofunye katengo twala muli oba wadde oyagadde bufumbo kati olabanga gwe gwe tubba nti tubba sente za bbaawo weerabidde nti nakutumyeyo era kujjayo sente nedda kati nze temumpa mumugende mugabane sente zammwe nze temumpa okitegedde ojabeeramu eyo embeera ekirina buzibu kanfa obwavu baayi nga yabivaamu kaddeyo kugwokusireyinga afune ebiri nga tafunye buzibu kyomuhendo enjo agamba gwe jafa bwavu omuyaya akutte bokisi ono talemwa akulembedde mayirizi muvi banoonya bebagenda gabanira gabanira sente naye ngaoyagala obuzibu gamba talemwa nti katiteeka wansi bokisi alo kuma omusambwa gubalaba gubagobe sente yemutukula sigadde zammwe waffe twate za 50 ate namwe muleka ate njagala niwagambe wadde ogamba oti zeekwa ezi sente ziisiiko sebo sente taliiko gwe toli kakati muswahiri yagamba nze sente nzivuddeko saagala temummalirako obajje mukatu kali nezizo no baye bazitongere nezizo bazitongere kakati waliwo firimu sente wanyi mukama wange naye mukama wange nze sinalaba ku sente mukama wange wangi ategedde nze ogambe tuzizeeyo leka nawe tusika eriyo bana ino si eriyo omusajja ategedde alika alina omusambwa gumulaze agambye mutulina sente era tumutulina ne mukasiko wetuli twagala zigabana tuzizeeyo laba eno dole omanyi dole y'ebyayi fenga abazijje kakati fenga babandana abazijjeeyo jimanyi kukatebya ebiki byoliko omusajja ne bwerya nirya tesema bano ababandana bo bali nkoko enkoko ne bwerya nekkuta tebejjagala tezza bwenkulumu tesesema bano ababandana ekigenze mu lubuto kimala kuyita manju tetuzza sente zimala tuyita manju tetuli nkoko gwe muswahiri kadi muswahiri akanka ngenze muswahiri naye toliiko enjo nawe ku sente toliiko talemwanywezeze sente gwe va ku sente nawe va ku sente alinga gwe bataddeko supagulu va ku sente ne mayirizi nanyweza tugabane sente netukikudinda baliwo bana gano gemanya gabwe ageeka ono gwolengera ye Fred Kinyozi talemwa ye omusiru Ronald Katala Dankani ye mayirizi kyomuhindo enjo ye muwala gwolengerako bana bakyotera film production 0752006225 genda obegatteko enkya nawe tukulabire mu bina Uganda kubanga bookya bebaliko kakati manyi kaneefuulidde akawala munaye kaneefuulidde kebyesente kabivudde kagambye katya kagambye musente kazivuddeko nanyuma omukalaba wowana kalwa tugende tukatte tugende tukatte tukajjako omanyi ke kayinza okuleeta nga olunaanula ne kanaanula ne kagamba omusajja olaba nga tukatta ne tulyoka tugabana sente mulaba mutya nga tumaze kasayawo bana omusajja ategedde agambye mutulina mu kasiko kati gwe genda ate ebiduduma yagenda gwoba ofuuse toli nkoko
ffe kyetubba tetuzza. Gwe nanyini sente ayayaya naye talemwa ne bokisi ye, talemwa ne bokisi ye. Kumba omusamba guzze, kino kina Uganda egenda maaso. Omusamba guzze ogw'omutukula gunoonya sente z'omutukula bazibbye, egenda maaso. Kyomuwendo enjo kakati totemya, omusamba gutandise okuyiga sente zaagwo. 10 mu nsiko asoose balabula muze sente mbalaba muli mu kasiko zaako 10 bano betomera be bakozi be baagala okubba omugagga bazaako. Omusamba gukinye sente y'emutukula egenda maaso. Munnange babuna emiwabo tugenda maaso nene y'omulembe. Sente y'emutukula, esente y'emutukula alya kava ye mapema. Kinyozi Fred alya kava egenda maaso. Omusamba gutegedde gye bali era guyingiddewo. Buli omu abunye emiwabo nadda gy'ayagala. Guli musamba gw'emutukula gwe gukuuma sente y'emutukula egenda maaso. Kati ekikomando kino kyolengera kudduka musambwa era tugenda okulaba ekiddako. Mapema addukidde eno mapema. Tudda ku mwana mwako omuhenjo endo. Kumbe mukama we yamuva maaso mukama we. Mukama wange nsonyiwa, nkwegayidde taata. Sonyiwa, laba omusambwa emisambwa tegisonyiwa. Nagalula oluyi gwe yamukanyuge mu bbanga teyadda. Sente y'emutukula mapema yekwesa akuba livansi. Omusambwa tamanyi gye guva, akuba livansi. Sente y'emutukula kyotera film production bagave Uganda. Omugave mukiibi gyakubye omugongo gye gwava tanalabayo. Mapema yagugwa maaso. Mukozi we weeka, mukozi wa kuduuka. Mukama wange nsonyiwa, nkwegayiride mukama wange. Nalyoka agalula oluyi oli yamutute mu bbanga tagenda kuddamu kudda. Ono yamuziika mulamu. Wulira omugere gwe muve. Sente yamutukula tugenda maaso. Bampita omugave Uganda. Kakati mayirizi netalemwa. Akati kandi okumanya ono talemwa adduka ne bokisi. Buli tebamutumira bwerere talemwa. Yero nadyo omusiru egenda maaso. Bannaabwe babiri abadde balemedde ku sente babadde bana. Okubadde Kinyozi Fred, okubadde Kyomuhendo Enjo, bonna oli bamukanyuze mu bbanga nakati tanatuuka wa Katonda. Oli bamusimidde entaana bayimugere n'ayingira ettaka. Akati bano be babbi babandana. Ronald tata sente. Kati omanyize mbadde nene mali. Leta nkwateko ku box. Nedda ta e box. Nange kankwateko ku sente. kakati kati wakola buli nga banyegera kubeera bwiti soko je kama buli ulira film totudagala kudduka nkulaba ntudde kati sigenda kudduka nange kankwate ku sente babandana zikwate kati zikwate oziraba mpulira tugenda kuzigabanyama ulira abayayi ola box eno wesala bwiti ulira abayayi ate abayayi baba bematira omanyi Kataala kuba likatike tumazo bajja kati balibo bavuddeko era nkwebaza odduse ne sente nga tubuuse emyala niira sente nga nanti ze bampita talemwa eryo talimwa siri ekiri akika liva mu mirimu gyenkola siremwa munnange
kati mbu bakooye musambwa gwaba ku bwotulo olaba sente yemutukula bwetabbika gwaba ku bwotulo sente basooke beebakemu egenda mu maaso era ne beebakamu gye bajja otulo teryamanyiiyo bokisi eri awo miliyoni 3 zinaaliika sente zino omusambwa ne gujja nga biwebase bonna bali mutulo omusambwa ne gujja ne gulyoka gusima wali entaala ne lyoka evaayo emmamba muvi omusambwa ne gugenda tukyagiraba tulaba kina Uganda tukyagiraba talema yasooka okudda engulu kakati ababbi kisinzira mwesiganganya ebbanga ki era nadiru ki gye mwakutudde eri mu buzito ki Ronald bwayimuka talemwa Ronald musiru ge manya geeka Ronald omusiru ye talemwa diru ejja mu bwongo olaba kafala kano bwenkalekawo olaba wengenda ne kama omwono bw'omu mwana ekijani kakatalo olaba bwemulekawo nengenda nengagawala mwana awulira akoye kano kebebasemu oyinza okulowooza oba owedda yeetisse tuleera namba olaba katalono bwe mujjako sente nengenda nazo bwomu katalono atali muganda wange atali mwannyinaze atagenda fuuka kojja miliyoni 3 muwaako lwaki muwaako kako kakyebasa oba ndiringa entya kikulu kayina amayirizi kansingako ku mayinja kayina lanka z'amayirizi naye ekyo tekigaana ng'agenda ayiye enkumbi n'omuguwa laba abayaaye ku firimu sente zifuuse sente zino sente zemutukula tulaba ekitundu ekisooka esente yemutukula naleeta akabazi oba mukube bukubi kafuni ku mutwe konna kali wano kebaseka omusambwa gukakubye otulo kasajja katutsike katono naye kanywezeza ebokisi ne woba oyagala ki kakati kataala nagamba nti Duncan Digital Studio ku kyemikolo oyagala kukwatira mukolo gwo mu video balina ebyuma sound ey'omulembe mataala oyagala kukwatira mukolo birthday oyina graduation oyina kuwasa oyina lumbe wekwate Duncan Digital Studio ate nga ne sound bagina ey'omulembe basange ku 0755006225 akati kataala tumaze ebbanga ddene nga tukolagana mu bubbi naye nga tetufunanga ku diiru emala kakati ke tufunye olwaleero leero lwenva mu bubbi kataala naye sijja gaggawala kataala nga kwoli kataala adde engulu bamusiba mwana Ronald ate kati onsiba busiba lindako mala okusiba nkubuulira ekiddako ulina abayaaye naba firimu ulina firimu kamala okusiba nkunyonyole naawe nizende ukuba sente atano nkunsiba terera kadirola lyakulyako sente weka nkugambe sigenda kulyako sente kamala okusiba nkunyonyole ki ekiddako mpulira saagala naye sente okusiba nange mpulira saagala naye sente owulira abayaaye nina okusiba olw'esente Ronald agala kunzita lwa sente ate ani akusse naawe nesigenda kutta abayaaye mubeera bonna mwenna nga tenemunaba kuzuula kye bayita sente etegerekeka egenda maaso firimu ojjukira omulimu gwe twabadde twakamaliriza okubba diru gye twabadde twakakutula eya pikipiki
piki gye twabba kankusasule Wanyizimpadde nga ntegeera. naye lwaki tozimpadde nga ntegeera kati ate onsibye ezo meka kwata egyo 10 5 egyo giri 5 gino simanyi kawunze giri 10 okumanya n'omuyaya w'amazima amusasula ku sente za pikipiki gye badde bakabba emabega nga tebanafuna ddiiru eno kankusasule oleme gamba mbuze siri musasuzi agaana otyo ofuna transport kati nina okusigazaako transport nedda transport Kanyinga kitozimpa. najjayo n'ebinusu ebbirize zimberemu wulira firimu gwe mu bafu ogenda kutuukayo nga gwe mufu ŋŋenda wa gwe mu bafu ogenda tuukayo ng'oli mugagga ŋŋenda kuwa emitwalo ga 5 ge twabbidde piki oladi ogenda kunzita sigenda kutta ŋŋenda kuziika oli mulamu siyambeere n'ekyobutemu nti natta mukwano gwange ŋŋenda kuziika ng'oli mulamu sigenda kutta era yesi mutemu tagenda kutta mukwano gwe naye agala muziika nga mulamu ogw'obutemu aleme kugwambala egenda maaso firimu kino kina Uganda bampita omugave mu kibi Uganda kati aga genda okulaba sebo nga akimya asimya entaana asimya entaana asimya entaana entaana wewera loladi tewalinzise lona tonzitira sente sikuseeko ate omufaayo gera oyagala kuba kataala omufaayo gera aiwae amuziika mulamu laba sente ate ali sirias omuyaye bokisi miliyoni 3 ziri wali nga taziika kataala mayirizi bamuzirise esebo n'okuzika si kwangu ekyalo ne bwe kikuŋŋaana buli kiseera tuziike okuziika omuntu owamu mbadde sikikolangako mutima mulungi kati njagala otuuke magombe mutima bulungi wulira firimu genda n'essente zo zewabbidde piki ddiru eyasembyeyo obadde bo baagala nnyo otuukeyo ogulema malaaya kuba obadde obaagala ndabagula kubanga ne bamalayika ebyo nabo gyebiri ebyana ebinyirira wulira firimu iyo rediyo nga yakoze ekivulu kafeero nga alo kusaba zisente ozirabye oziraba azimutimbako amuziika nazo era aleku kafe netugula tubadde tugulanga bamalaaya kafe bwotuukayo kafe weeri kati bwotuuka kafe yeye magombe ogulanga bimalaaya ebinyirira owulira okitegedde ate njagala weekuume tofa kusange nga tofudde wulira firimu zino ebiri oziraba zakugula kondomu oyinza otuuka eyo n'ogula bamalaaya emagombe abalina siriimu njagala weekuume nkusange ng'oli mulamu sagala ofe ubeeremu muganda wange mmere yeyo simanyi bwegula naye kati lwakuba simanyi mmere yoyo bagigula naye bw'otuuka olyanga mmere nnungi birira tolyanga kawunga nkusange ng'onyirira emagombe nebinusu byonosonyiwa biyinza okukugwa kati bino ebinusu tuyinza obutasobola bikuma mu ntaana kati kofini wedogenda egigula otya mpozi ate eza keesi oba kati kefini bazitunda batya emagombe kankwongere lino 10 kono atandikira ogule keesi yo ng'otuusa emagombe zalayisi naye zeno za bbeeyi sijja kusobola gikuleetera kirabika eyo zijja kuba layisi naye no bbeeyi kati eze 10 ozirabye 5 zakugula bamalaaya 2 gula kondomu tugula bamalaaya abafu ng'otuusa emagombe lino 10 nkuwadde za kofini ng'akaziika abo be bayaaye abamuyaye nga temunakutula ddiiru ya ntomo bwe mukutula ddiiru ey'entomo mubeera wala talemwa ng'aziika mayirizi talemwa aziise mayirizi naye bambi amuziisa ne sente ze kubanga nga tebanafuna sente okubba eno sente y'emutukula basoose kubba piki era abadde tannamusasula tandira oli abadde mumanja wulira abayaaye natandika okubirawo obufaananyi bagiyita kyotera film production bampita omugave Uganda omugave mukibi ku 0755 729 4
ate nga gisange ku Kyotera Film Production YouTube channel. Abaana be Saudi Arabia basinga okulaba sinema zino ku YouTube tubaagala nnyo, n'abali wantu wenenana genda bugenzi kwata simu yo oba kwata laptop yo subscribing ku YouTube channel Kyotera Film Production nga gutandika kulaba bira Uganda. Kakati tugenda maaso ngakwata box ye tulaba kitundu kisooka. Kakati twagala tulabe bonna ababbye sente okujjako abazivuddeko bebabadde abalamu. Wasigadde omuyaaye omu yetalemwa Ronald Omusiru nga wayita ennaku 2 yakembakemba paka gyasula mu kazigo ke ne sente ze $3,000,000. Naye jjukira zino sente za mutukula ziriko omusambu oguzikuuma. Njagala olabe wayise ennaku 2 yaziise ne munne eyabadde yeetuuma amayirizi ng'azituusa mu kazigo. Tugenda maaso tulaba kitundu kisooka. Bw'atuuka ng'akyusa ngoye ng'ayambala eri eya Notorious B.I.G ng'akutte omuti gwe Kasambya. Kati mugaga wa kumudiima nnyo nozolayo abeera asitula ddiiri wemu neetoola taddamu kubeera mwavu. Era kati yo si mwetegefu okuddamu okubba. Obubbi abuvuddemu lumu kwa ujumula. Kati sooka ne landiroodi yaŋŋamba jjo leeta sente tazifuna. Olira firimu enju yange nolaba akayumba kwakumanyirira. Kati musasuleko za bupangisa oba akayumba nkagule kalamba. Naye agenda apangiseko awulira obulumi obuli mu kupangisa. just magezi Sente si kubooko n'abona bwongo. Ntandika nani? Landiroodi. Pozi bulijjo mbadde muyita muzeeyi. Oli otya ssebo? Gwe ssebo gyebale. Ye mupangisawo mwennyini gw'omanyi. Ronald Omusiru. Okusasuleko za bupangisa Uli abayaye? Oba konakagula Nkola ya kigagga. Kakati gwe Landiroodi nkusasuleko za bupangisa oba akayumba konna nkagule. olekira okuddamu okunkubira ng'amasimu Osobola okubirawo ngulikirawo nkulabika nga onkubira amasimu n'onkubira amasimu jjajjaawo n'olyoko nangira tonnatuuka myaka gizimba ennyumba ya jjajjaawo kuliko ttofaali lyo ompita mwannyoko jjajjaawo bakojjaawo. Jjangu nkusasule naawe ogenda osoleko mu bupangisa olabe ebisumbuwa. Yanguwa. sokumala okudde box Kakati akubidde Landiroodi. Kyataavuma Landiroodi bambi nga tekiriiyo era nga tamweguya nakumweguya. Bw'aba ajja nga amanyi nti atundawo wano ajje bamuwe sente $3,000,000 ziri mu nyungu manyiira. Ayingira mu nju asooka amala okuteekateeka sente gwe ng'ajjayo bokisi. Ronald Omusiru. Efirimu eno evudde mu Kyotera Film Production era nga ne channel kwogenda ogisanga YouTube channel yaffe batuyita Kyotera Film Production. Duncan Kataala yataddemu ebintu ebisinga era nga nagambye nti Duncan Kataala Duncan Digital Studio gyekwate ku by'emikolo embaga n'okuyingira saako n'ennyimbe. Kati bukyanga abikula bokisi yabikula eno temubanga wadde 10 basi. Yaziise munne n'amukudaalira atuuke n'eryagule bamalayo abatalina sirimu n'amuwaneeza kondomu. Agenda okubikula bokisi nga nkalunzibu ziri sente z'emutukula zazeeyo dda gye ziva. Kati egenda maaso firimu eno kino kitundu kisooka wazira njagala tobe kyekiddako. Bokisi ekituufu yo bokisi yaliwo naye ebyali munda temwalimu wadde 10 yo nga bokisi yaliwo. Oba nkwakyo yenkubye naye okuva lendese sente sinabagendako namukasenge sinalaba kulumako wadde kukamira konna. alabbala emikolo gyanga Kataala oyo mubbi. Kataala mubbi. Sebo namuziise nabba ne sente zange. Wulira abayaaye.
sebo Katala yageze ne serikati agenda kwepankira ye Magombe. Kati tukamutuge mbe musanga mulamu kangende musimeyo yakamuzikira naku 2 kengende musamu wabula ne musanga ne sente zange ngenda mutuga butuzi nande musaside muzike nga mulamu sagala kubeera gwa butemu niwe musanga ngenda mutuga ekimubise milioni yange 3 agende naze Magombe agenda zikozesa ki saa kumanyira kati kangende mutuge aze atuge Katara mbukati sagala ngatambula agenda tuke ni atuka nga buzibe no ziba erakeze kulonye bulungi niye Katala temusiima nze yakuzika nga oli munamu sakutana kutta Katala nenkusika nga mukwano goddala nga nkwaddela nkazo nkwadde emitwalo gyana gye twabbira boda ate nutako nubbi emitwalo gyange 3 ogende najjo milioni 3 nzina tute boxi nkalu kijja kitya tekisobokerako ddala kakati kasoke kuzikule soke nkujjeko enezo ziwadde kwano zinadata wano kufuba ogulamu kofu enjaga wekuba otabuka ono enjaga yemukuba yakazikira mukwano ge yakamuzikira ennaku 2 kati kamujeko nezo zenyini kubanga eyo tajagula malaya nadde nkulekedde sente ogule bamalaya ogule ne kondo kakati konyiziza neze nakuzise nazo kanzitwale saya kumanyira wabadde buyaye bwe omanyi kasajja kayina lizizi kakati kadde kefudda akebase kireka kayina irize efuuka olawe nakazise wano nga nziika irizi ngako kapisedda iye Katala kubalangira odi abadde amaanyi ne Katala wali mpadde kale emitwalo 2 kale 2 landudi abadde amaanyi Katala esimu ne mugamba akayumba kakanguze ko namukubidde n'essimu ne mukudalira ne mugamba akayumba kanguze Katala jangu ompe sente agenda okuziikula entaana nga temuli Katala yalagaluddawa nesigamba nti maze ebbanga ddene ennaku 2 yamuziise ennaku 2 ageza okujja nga Katala tali mu ntaana yefuusa bufuusa bantu kirabika ebirize ye12 ranka gye bataddeko yefuuka kakati Katala kangende nkuyige kairano jakuba sente yange sente y'omutukula tusinkane mu paati 2 gwe baziika taliyo emiliyoni 3 tewali kyetera film production